Of course nkubuza ko nyogwe ali ku Jaminant Yugi ntandise nakatambi kaliwa kanina Rose muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi sazo lero nchekingeko ku muyimbi Nina Rose wali ne Kalo Kasita wali wonna kosa ne bana bawala Kataria and Kando wali wonna babadeko wali munange wali ku press conference ya Modra jukantira Modra aina concert muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi kakati sigena kuberanga nkurisa uko ngenda soka nkunozeko ko olabe ku muyimbi Nina Rose wali wonna nga lekingako ne Kalo Kasita ne bana bawala wali Kataria and Kando ate gentlemen, let's all stand up for Mudra. A round of applause for Mudra as he gets to the panel. Make as much noise as you can. Hi, bro. I finally met you. Okay, kakati muganda wange ate nkozeza ate eside no muganda wange kakati waliwo munange wali ebitambula wali ku media muganda wange juga ntino Spice Dana wano yabadde ku concert y'omwana mulenzi wali Lily Pazo wali bukyabadde kakati nalangirira n'agamba ntino naye ategese concert ey'okwebaza kakati nno nga ono ye muyimbi kati ate w'okubiri nga kubatwala wali ne Shiba naye yavaayo nategeka concert ey'okwebaza eri abawagizi be munnange ebbanga lyamaze mu music industry muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi kakati nasalawo okutegeka concert gye bayita neyanziza concert era nga egenda kubeera nga ejja awo maaso muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi nga kafaananyi era wookalaba omuganda wange gwe alaba Jaminant Yugi kakati ne Spice Diana naye bwaviriddeyo naye nalangirira show muganda wange ey'okwebaza abawagizi be okusinziza muganda wange ngeri gye bamusupportinze ennyo nga ali mu music industry muganda wange ngenda kubeera nga nkulekera akatambi kano ate ndyoke nkomewo Emyaka